Andekanga ono sulayo, dekandeka got another lover. Manyana ko anze sirida. Abantu banga abalungi njagala okubaaniriza bannamawulire abagenyi bange mwenna abazze okulaba nti mulaba ekigenda mu maaso olwaleero. Ensonga enkulu eriwo ya Freedom City 29 October ngenda bantongoza. Linda kwa 29 October Okitoba yani. Okitoba muyimbi. Omuyimbi okutoba agenda kubeera yaisa. Muzukulu wa Walusimbi. Omuyimbi okutoba yani. Yani Lekamba Enyondo. Golola. Ennaku z'omwezi 29. Abaye mwami. Sirika. Ennaku z'omwezi 29. Gamba. Ennaku z'omwezi 29. Ennaku z'omwezi 29. Zezo. Yogera. 29. Ennaku z'omwezi 29. Omwezi ogwa Mutunda. Ennaku z'omwezi 29. Saba 29. Omwezi ogwa Mutunda. Kino kiki? Gwendako. Ennaku z'omwezi 29. Omwezi ogwa Mutunda. Enkola 2022. Tugenda kubeera ku Freedom City. Okitoba mukazi. Naye Golola. Kino kiki kyonkwasizza? Toyokidda. Bagamba mwezi gwa Mutunda si okitoba. Era muzukulu wa Walusimbi. Jajjawo wamuwadde invitation. Ennaku z'omwezi kasitayogera oluzungu. Kasitoyogera oluzungu. Genda okuwulira okitoba. Ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa Mutunda tugenda kubeera ku Freedom City. Mutunda tukyo kyenkugamba. Kati kyekiseera omwezi baguyita Mutunda. Baguyita batya muzukulu wa Walusimbi? Mutunda. Ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa Mutunda tugenda kubeera ku Freedom City. Kandeeta obungi. Tugende. Muzukulu wa Walusimbi. Omwezi gwa Mutunda. Omwezi gwa Mutunda ennaku z'omwezi 29. Muzukulu wa Walusimbi. Omwezi gwa Mutunda ennaku z'omwezi. Omwezi gwa Mutunda chrisevans agenda kubeera nga atukuba omuziki ku Freedom City. Chrisevans Kawesi. Yes. Another love bikalu. Yeah. Abange tubeereyo ku Freedom City. Shegenda kwata fire. Ngenda kubeera akatate ngenda kulwana. Enyo pokwate kunja. Omwezi gwa Mutunda kigenda kubeera kikalu. Netta abatu. Omwezi gwa Mutunda gwe bayita ogw'ekkumi. Omwezi gwa Mutunda gwe bayita ogw'ekumeka. Ng'ennaku z'omwezi 29 egenda kubeera Saturday. Nyinza okulirayo oluzungu nesooka ngamba okitoba muyimbi kubanga mu Uganda wano abayimbi mbamanyi siwulirangayo omuyimbi gwe bayita okitoba. Nyinza okulira okutoba kakati nengamba ate ngeza okulira mugweko 10 ne mugamba tekisoboka baguyita Mutunda. Baguyita ani? Enkolagana ne chrisevans erieti. Ne chrisevans ono muzukulu wa Walusi. Ono muzukulu wa Walusimbi musajja wafumbe era neewonyeza nnyo okuwulira nga mpulira naye mwana gw'enjagala otukuba omuziki ngenda kubeerayo. Ate nange mu Rwanda lw'oluddako ngenda kubeera. Golola olunaku olwaleero tuli kusanyuka ttiimu. Ogenda kukola kikunaku ndabye otuyanye n'okutuyana. Ekindeese okutuyana ngeze ne ndowooza nti nepulira okitoba naye nga mu bayimbi sinnalabayo ku posita gwe bayita okitoba.
Oktoba guba mwezi ati kuba kuyita mutunda teri kwogera luzungu kati abantu basubire ki ku lunaku olwo nze ngenda kujja amazimala geti I'm not a joking subject mbabuuzeeko kati ate ngenda kubawa tiketi kubanga leero nyina olulwana ku Serena mu November ngenda kubanwana kati ngenda ate muzukulu wa Walusimbye yekka agenda waffe chrisevans kawesi nga bwe mulaba wano tulina ba sponsors baffe aba Arapex Style Adhesive tutambudde nabo enteekateeka buli kimu kiri mu jjiya nnyo so tuli live ku mikutu egy'enjawulo ku TVs ez'enjawulo ku media platforms ez'enjawulo so mwebale nnyo abali mu kutugoberera nange kantwala omukisa guno okubategeeza nti enteekateeka eno tugijjako akawuwo olwaleero nsaba mwenna bali wano mukikubireko mu ngalo ez'amaanyi enteekateeka chrisevans eno eya Another Love bikalubye egenda kubaamu shows 8 ez'enjawulo tugenda kubanga tugijjako akawuwo 29 omwezi guno gwennyini ogwa October naye ng'eno y'ey'omwaka guno 2022 tugenda kugizinga ng'erimu ndowooza tugenda kugikoleramu mu bunene bwa concerts 3 ez'enjawulo olw'ensonga nti 2022 tetwali na concert olwamwenna bye mumanyi 2021 tetwali na concert for the same reasons so this time around 2022 tuzze nga twagala kuba nazaako ennaku eri yonna gye twava so kyova olabanga tugasse n'amannya ga nnyimba 2 Another Love bikoze eki bikalubye so tugenda kutandika wali ku Freedom City 29 wane najja nankumbi then ennaku z'omwezi 30 tuserengete e Masaka tugenda kubeera ku Maria Flow then ng'ennaku z'omwezi 4 November tugenda kubeera ku Nana Gardens Rukaya mumanyi wera Masaka Road still then nga 5 November tugenda kubeera Mitiana wali ku Sama bayitawo Mitiana ku Golola then nga 6 tugenda kubeera ku Sama Gardens Mukono tujja genda 11 tugende ku First Hotel Matuga then tugenda 12 Enkeera tugende Embarara ku Ajip Motel then 13 November tujja kubeera Ibanda mu Paaka so njagala mukkirize nga sinaba kweyongerayo nina abantu bange ab'enjawulo be nayise nabo ku brands ez'enjawulo nina muganda wange Jonathan Mugudwa Jackstar abeeko kyagamba kubanga ba sponsors baffe aba Arapex Style Adhesive nabo tutambudde nabo era be main sponsors mu kintu kino so Jackstar solo okubaako kyotugamba mu bigambo kimu bibiri tufuna omuyimbi amanya bampita Jonathan Jackstar era nga nze kitunzi w'ekitongole ekya Arapex Style Adhesive tukola seminti asiba tiles so tuli basanyufu okuba nti we are part of Another Love bikalubye concert ya muganda affe Chris Evans oba oli awo oyinza okutubuuza lwaki twasazeewo okuinvestinga ssente mu show eno okugisponsoringa era Chris Evans ne management we yatutuukirira twaddukirawo okubeera part of it because of the caliber of the artist is ye muyimbi alina clear name ate nga ayimba twalabye wano concert ezimu nga abantu bafulatinga ku concert kitegeeza endongo si nyangu oli ku show ne kibaawo so Chris Evans is one of those people who would deliver at any day ate nga ennyimba si za kwegayirira ennyimba zeezo bikalubye has been a big song Another Love is a big song n'ennyimba endala nnyingi nnyo ezigenda okubanga tunyumirwa so n'olw'ensonga eyo nga Arapex Style Adhesive twabadde tuli basanyufu okubeera part era okutwongera okuba nti tujja kupushinga enteekateeka eno paka to the last show tuyita buyisi bannayuganda abatuwagira abatwagala mujje tuwagire Chris Evans kyasanyu nnyo nti bannayuganda muze muwagire endongo ku mulundi guno ate mujje muwagire omuyimbi waffe Chris Evans neyanziza nnyo neyanzege weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege mu nteekateeka eno tulina omutesitesi okuntikko ye Abitex Promotions of course oyo mukimanyi omukuba legends wano mu nsonga y'okuteekateeka events ennene bwe ziti era nekino yakirimu ku ssaawa eno ladies and gentlemen njagala awatali kutwala kadde konna mbawo omuyimbi kennyini kabwejumbira senkulu mu mukolo guno Chris Evans Kawesi owenki ow'Ennyondo wa Nnyondo omwana ono n'Ennyondo era kati ndowooza tugera mutuuma ave muntu ayingire empologoma afuke kayondo Chris Evans Kawesi baako kyotugamba ku nteekateeka eno wandeka nga onosulayo ndeka gat Another Love manya nako wanze siridda abantu bange abalungi njagala okubaaniriza bannamawulire abagenyi bange mwenna abazze okulaba nti mulaba ekigenda mu maaso olwaleero ensonga enkulu eriwo ya Freedom City 29 October ngenda bantongoza oluyimba Another Love bikalubye
nyimba tuzigasse bbiri weewaawo nga tulina ennyimba endala nnyingi omanyi ebbanga eryo lyonna mbadde sikola concert myaka kumpi 3 since wenava ku obligato ku luno olw'okuba nti amaanyi gabadde geeyongeddeko n'ensalawo ngende ku mu kifo ekinene ate nga weewaawo naliwoko so sirina byafaayo byenzize kumenyawo kubanga byonna mbadde amazima mbikoze eno show ndowooza eyinza bba ya 6 oba 7 eno ya 6 so ndaba nti Katonda abadde ambedde nenammwe abamawulire mwebale kumbeereramu okuba nti mumpromotinze okutuuka ku kino kuba ffe tuyimba naye ate mwena mu bitundu eri abantu n'okwebaza Katonda okuba nga mpadde ekisa kuba bangi bayimbye naye ate n'atabitundisa mu bantu kubanga eddoboozi lyoba nalyo naye ate Katonda yasalawo tikati gwe kankutunde mu bantu gwe kankuleke n'olwekyo nebaza Katonda olwekyo kyembasaba baganda bange abali eyo abandaba mujje ku Saturday lugenda bba lwa 6 usually shows zibirawo lwa 5 naye eno yo egenda bba lwa 6 Saturday 29 October beerawo ku Freedom City ate wagire chrisevans Kawesi show egenda kukwata fire buli muyimbi gwe nayimba naye waali n'abayimbi abalala bangi nnyo ba comedians ba tiktokers show egenda kukwata fire bwe tuvaawo Saturday e Masaka ku Maria Flow nga 3 Sunday e Masaka nga 3 tugendeko eruka yanga 4 tugendeko emitiana nga 5 ate tugendeko newa emukono Summer Gardens n'olwekyo mbasaba mubeerewo mumpagire tuyina okukkiriza nti Freedom City esobola okujjula ate mu bwangu era kyembasaba mukeereeko sho twagala etandika emisana this time round kubanga abayimbi bangi nnyo abamperekedde nandyagadde okwera ssaawa 10 nga mbalabako shebere ng'etandika twagala sho ku luno etandika emisana naye ng'ekikulu Saturday 29 October mubeereewo sho egenda kukwata fire tweyanziza nnyo tweyanze njagala okwebaza omutegesi Abitex Promotions webale kunzikiririzaamu omanyi mu nsi weetaagayo omuntu oyo akukkiririzaamu sobola obbanga oli wakabi naye omuntu bw'atakukkiririzaamu ofa n'ebyakabi byo so kati Abitex njagala okwebaza manager wange Simon Harmony Kiyaga oyeewo omubiri wadde ng'okyali mwana muto naye okuba nti okola ebintu ate eby'abasajja abakulu bakyewuunyisa nnyo n'abantu mwenna aba ttiimu yange Arapex Style Adhesive mwebale nnyo okubeera nga munzikiririzaamu ne munteekamu ssente ate njagala kubategeeza nti Tile Adhesive eya Arapex yekyasinze okunyweza tiles weewaawo tweyanza nnyo tweyanze okutwaliza awamu sente bwe tuzikola